Radio Simba edda yalina program eya binsanga wano nga balinamu akanyumero ke bayita bitabuse. Apparently there is a very very huge battle building up. Abasinga kyemanyi temunaba kubanga muwa this battle attention. Now there is a promoter called Nobat Events, yayita generational promoter. Chameleone yamukoledde audio gyatakolerangako muntu yenna. Oli ku verse strange 256 bampita sipo nkwegayiridde subscribing ate let's dig into the story deeper oberenga omanya. Nobat Event ayina byabadde agizenga ayogera ku Chameleone okumala ebbanga ng'amulumba. At first Nobat Event simanyi oba ayina mbeera na Mayanja family, I don't know. Yasoka nakola ne Palaso ku concert ye yasooka after COVID-19. Era n'agula extra ezenjawulo yamukubisa tour. Era zagenda okugwa munnaye nga tebakwataganye nga bawukanye. Ebyo ne bigweraawo. Then Nobat Event, the same Nobat Event, naddamu n'abookinga Wizo we baakolera concert ya Wizo eyasembayo ku Africana. Ku stage yava n'ategeeza nti buli kimu kiri okay, Wizo tamanja semubanja. Wayitawo ebbanga ttono nnyo engumi n'evuga baakuba Nobat Event, musajja wattu n'avaamu erinnyo era ng'akyali ku Mayanja family. Basebo ne bannyabo ebbanga lyonna lyonna Nobat abadde twogera talina bigambo biwooma byayogerera family ya Mayanja era ng'agyogerera bikaawu byokka byokka. Now these two people ekirungi bonna bonna bali mu kibiina kye kimu ekya National Resistance Movement NRM. Chameleone yagenze okulaba nga mbutuufu kisusse. Nobat abadde asusse okumwogerako ebyenjwanjwa nga bye yasembayo mwogerako yali amulinkinga ku saga eziri ku Alien Skin right now. Azenga akola different interviews, different videos on his TikTok account. Nga akakasa nti Chameleone is behind each and everything that is happening to Alien Skin. Ekimu ku binyiizizza abawagizi ba Alien Skin okutandika olumba Dr. Jose Chameleone. Now, Chameleone yagenze okulaba nga mbutuufu kisusse. It is too much. Musajja wattu n'akwata essimu n'arecordinga audio. Audio has circulated all over social media. Simanyi abasinga mugiwuliddeko. Naye nange nfunye omukisa nefuna ku audio. Chameleone, Dr. Jose Chameleone, South Africa, Eve Simba atagija atakogga gy'aweereza Nobat Event. Naye neebuuza, Chameleone wagwamu tokyalina maanyi okuze bukuzi weesonyiwa bantu kiki? This is not the Chameleone I used to know way back. Chameleone ng'akuweereza audio. Aba yakunoonyeza dda n'akufuna ne muteesa ne mwogera. Munnamawulire omu amannya ge Meya Jacob Omutuuze yava n'agamba nti nze nali njogera Chameleone amafuukuule naye lumu Chameleone yamanya wensula najja n'akongona ku ddinisa n'agamba bulijjo nkonjera onze gyonkera naye kasita ntegedde woosula. That is the level Chameleone gye yaliko. Nange nkyali mu kwebuuza ddala Chameleone yakoze audio eno? Mu butuufu nange nina ekintu ekiŋŋamba kiki omusajja akuze. Njagala owulize audio. Oli ku verse strange tambuza video eno. This is the audio, ladies and gentlemen. But Nobat promoter, simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange. Because sikolangako naawe ndi oli promoter wange. Nkolaganye ne babbalamu, nkolaganye ne baketi ne babitex. Tubeerangako na promoter wange. Nogu buli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange. Ate nze sirina kizibu naawe my brother. Nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu by'oyogera nga ne bentula mu maaso go ndaba bukyayi. I don't really know why. Nobat olaba njagala
otegeere oba weetegeze ebigambo byoyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. Wakola ne Paraso mwakola bizinesi zammwe esaaliyo, wakola ne Wizo ne mufuna emitwalo gyammwe esaaliyo. Naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyabo tebasuubira nti bijja kugweranga mu maanyi oba mu social media or whatever. Ankono bali njagala buno obubaka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako ng'onengeza ng'onfula ekitagasa ebyo tuyerabire. Naye ogenda kukomawo my brother. Si mutima mubi, Uganda efugibwa amateeka bro. Nze siina bizinesi naawe sina kinakukola naye oli awo buli lw'oyogera bw'oti nojja n'onteekamu erinnya lyange n'ompeebuula. Siirina kinali kukoze. No, but you know that I have never done it. Ne mwalwana ne bawizo ne mukyaka n'abantu. I've never been part of your story. So kyemani njagala nobody ategeere wakinyala nobody ofunye obubaka buno bina bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because bw'oneeyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother. Neetondawo ng'omuntu nga nyimba nga nkola ebintu ebyanfula kikyendi kati guli mu kwetondawo mu kugezaako kulabika nti gw'omanyi nnyo ate nga tomanyi my brother. Nkwegayiridde nnyo eno vidiyo ngirekodinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byoza okola byoyogera. So mbadde nkusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanyi amateeka abali very willing okwambagana naawe ku bintu byoyogera. Njagala Nobert otandika okugenda eri factual vamu ebyo ebyolujeregerezi my brother. Alright, oyo ye Dr. Jose Chameleone ayogedde mu kkakkamu n'amugamba agenda ku engaginga naye naye gwaliwo abantu abamu nga bo mubutuufu tebanyigirwa mu ttooke. Nobody event olunaku olwaleero nga audio yafulumye jjo azzeemu Chameleone naye tamuzzeemu nga yeetonda wabula azzeemu ate nga ayongera kumuweebuula na kumuleebuula. Ayongedde n'akwata ebbwa n'aliwamu omunnyo yono Nobody azzeemu audio Chameleone gy'amuweereza bw'ati. Simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange. Because zesikolako naawe nti oli promota wange nkolanye ne babbalamu. Okay, Nobody events gemanyi generational promoter. Mukulu Joseph Mayanja bigambo byo bangi babimpeereza bangi babintaginzeemu ku TikTok mbiwuliriza. Njagala nkujjukiza ekigambo kimu oba bibiri oba bisatu. Chameleone nze sikanga kangibwa ky'osooka okumanya. Mpulidde bulungi? Mayanja Joseph sikanga kangibwa era okimanyi bulungi. Oyogedde ebigambo bingi tokolangako bizinesi nange okimanyi bulungi nnyo. Natandika naawe tuwa yali ya nnaku 5 twatandikira Isingiro era enjirovayo wagireka mbalala mu hoteeri nenkuweereza emmotoka nonsanga mu refugee camp gye waŋŋambira mbu buli lw'oyimba w'abantu bafa nze nali ngenda okufiirawo olwa shoni sente okufa. Natoddawo mbu tukolangako bizinesi naawe omanyi bulungi nnyo sente zange naawe wazittako. However nti olwesirwe lutalo lwennina naawe segede bulungi. Kisooka kya byonna Chameleone bwe navayo nentegeka muganda gwammwe eyali mu industry ng'alinga ali hafudde nga namwe kennyini mumutwala ku show ng'alinga nnyongeza nga mumugatta mulengo nga Paraso lwagenda okuyimba lwamugattanga omulengo. Ekyo kimanyi bulungi. Ne muteekera concert ne muzaamu essuubi kuba nali mujjanjaba psychologically
ndatta sente zange nnyingi z'omanyi obulungi yankuba lwa mmande lwali lwakusobookera ku tulino yali comedy store noyogera nti obawadde order bwe banansanga bakube obyerabidde tugambe sirina musaali siri mwana wa muntu sente ze nafiroza zaddawo naseka busese okuzifuna ekitiibwa kyoyagala okukuwa situgenda kukikuwa nga tokyewadde sirina bigambo byenjo togenda kunkangakanga na kooti Chameleone bwoba okangakanga nze sinze kalamagi nze Nobert Twizire nyowe ndi empazi kagambi ndi empazi nonyereze kye bayita empazi ndi empazi Chameleone nze ndi empazi osegedde bulungi ebyo byobakangakanga eggwanga tokyali relevant wakangakanga eggwanga nogamba Chameleone bagenda mukuba Chameleone noonye onkube abantu bampeereza message akasajja katemu Chameleone gezaako obeeko kyopanga kyonna ojja kutegeera nti nonze Nobert sebo nva ku boda ya Uganda ne Congo nva Kanungu Chameleone segedde bulungi lozo oli eyo mulimu kwewaana kakati kagenda kutya kagenda kuddamu kutwogera ku bulaza wodiramu n'okola ensonga yonna yonna nja kujanukula ekirala ekisembayo ekikuluma kiri kimu nti wabadde oyagala okwata omwana w'omukazi alien skin mumujwetegejedekeko emisango nga mupanzepanze ebintu byammwe neyoganga yasmaya scorpion shaba omwana w'omukazi agende ruzira n'abaana abalala ku musango gwa mada lwe bayokyeza kalamagi ewuwe waka omwana w'omukazi bamwokyeza ewuwe waka petroli omubiri ne gubengeya n'afa mu bulumi golooza gwensi yakusirikira mbu yeerabidde Chameleone ebintu bye tumanyi bingi ebyokangakanga musimayanga kyalugolego osaaga tuwali kye tutamanyi ssebo nze tonkangakanga nze family yange tolooza nti nze sobola okuba compromised nga bwa compromising ya kalamagi nebiggwa tebakulimba segedde bulungi Chameleone muyinza kupanga pozi kupulaninga butwa naye ate nabo ndi sensitive nnyo ekyo kyoba omanya ndi sensitive nnyo gwe kwata abo baganga bo bagambe munoonye Nobert naawe onoonyezeeko lwolitegeera lwakuba oba tolifuna chance kumanya byaliwo nange nkuwooninze Chameleone nange neegendereza alright Bampita simple oli kuva strange ndukuwa nga bwe luli written and spoken speech sigatamu yadde soup Nobert agambe Chameleone ebyo byokangakanga abantu ye yava ku boda ya Uganda ne Congo we Kanungu waba asindika ganga ye naye agireko iwo atesa tambuza video omukulu alumiriza ne sekulumiriza yenna nti Chameleone yabadde emabega wa buli saga ebadde ku alien skin okwagala omusibako mbu yatta omwana abaffe twebuuza Nobert kyalo tutegeeza nti Chameleone yakuba omwana oyo n'amugamba agambe babu ye yamuwamba omwana n'amaana afa mu Mafia Nation gisobokera ddala ate mu luddola nayo kiyinza obutasoboka bigambo bya Nobert therefore kino kitegeeza ki ngaffe abantu abamanyi ku mateeka omusango gubanga already gutandise otambula Nobert is supposed to be a witness mu nsonga eno because alabika ayina kyamanyi ku kufa kw'oyo omwana ayogedde ne ku bya kalamagi yaani bannaye teka mu comment section omuli kalamagi yaani erinnya eryo balyogerako nnyo oba yakola ki kalamagi yali mujulizi yali munabyabufuzi yali muyimbi anyway verse strange terms of video Bampita simple